balalikira katabala bali mukuddusa baana baabwe bagenda tandika batwala Bulaaya mukole 20 years oba 10 years kichenyu tulonda bikiye mukimanyi bulungi tewali muntu asobola kulangirira Bobi Wine lwaki mukubabana b'abantu byabaka matasobola kulangirira Bobi Wine na musasula Jennifer Fulufiga yennyamidde ku mbeera egenda maaso naddala gye buvuddeko abantu okuba nga bakubidwa mizibu abamu obambi n'obulamu ne bulugula maaso nina Muwanga Kivumbi ng'akasa nti abantu abasoma mu 15 baafa ate nga bano baali ku saidi ye ku lunaku olwa kalulu lwennyini nkozesa busokoleramu Jennifer Fulufiga yadde tomwagala yadde atera okwogera ebitategereka olwaleero naye kennyini ayogedde amazima n'agamba ekituufu eky'okuba abantu naye kennyini ekyamukanze mu kalulu kano abantu b'ekyayi olaba nga buli muntu ayogera nonsense buli muntu ayogeza bogus talk because banyivu. Eskembuga, thank you so much. Muteke ku 10 years oba 20 years either 15 years twakamala okonda buli muntu afiiriddwa ebibye abantu abawagire bwaddala bafiirwa ebintu byabwe bali mu bulumi z'amaduuka gange baagokya gonna nandibadde mbaga zaki mmwe singa ba following mbaga zaki obera mu bintu abantu bakulowooleza oli bulungi ng'oyina amabwa toyina nawe wola toke wadde emino gy'amatoke n'ebinyi batosobola kubyewola bawuza advisor nina ki nina kaki kwegumya kugamba nti emu n'ebbiri kyekisingako n'omala gagga abamu tuyinamu humanity abamu ogamba gundi Toyota mmanyi natasa mmanyi gundi amanyi banandaba batya ako obuntu just nenga tolowooza nti tunaffe tuli bulungi nnyo betukwata tuliganyuddwa mu structures twakola zonna structures batuka mu kudeliveringa sente nga bakujjawo geto structures fe twazikola batujjawo da batekawo Damula ne Emma tufuna kaki be bali sivinga sente gwokoledde mu bulumi okoledde mu bulumi ogenze mu mochale mwalabye emirambo egiwera 15 naye nga bagamba givudde Butambala. Honorable Kivumbi, deputy wa Bobi Wine mu Buganda nga akonfaminga nti abantu abafiira ewuwe ebyaddala n'essaawa zibabulumba na byonna byali sooka omuliremu ngenda kuwa mpuuga ali mu katu ababaka be bonna baagudde abakumi 88 sorry ababaka ba mpuuga naye kennyini aba DF bonna baagudde bebaddakaawo ate nga tuwulira n'abantu abalala bati bafudde mu bitundu ebyenjawulo bano bonna bafudde lwa bya bululu bino ebigenze mu maaso kaseera kano. Mwami Museveni bw'abadde ayogedde ku saga y'e Butambala yokka gwe ng'omukulembeze message ki gy'osindika eri bannansi? Ekisokera ddala eky'Ebutambala kyanjawulo nnyo nti bazze ne battira mu maka g'omuntu yeesibyewo abantu 10 oba 5 kikiwa special mention tibabadde mu kisaawe gye balonda ate nga baba sekiro saawa muki mwenda omwenda aliwo okulonda okuba kugenda maaso kiro saawa mwenda. Ekyokubiri yes nfunye report okuva mu bannange nti kino tekyabadde wange kyuke kibba bululu okuleeta abakuba embooko kugaana abantu ku accessinga polling station okufuna ebivuka bikawula and they're going to cause the communal threats because abantu bagenda banyonyola batya. DF miezi 5 inabaka mu parliament 5 basatu abamasaka city owentebe n'owennakifuma ekirungi bonna 5 baddeyo mu parliament tusimbyewo abaka 88 mu ggwanga lyonna bonna mbatwala mu parliament. A few moments later.
CDF ogirabawa babaka ba parliament nga bameka ekoma 2026 tejja kuleta mubaka n'omu nja kuzana njagala tulekogende ku record tejja nsaba tula mu kamera eno lindako kubanga kungulira kati ina bana babaka already angani ina Mpuuga ina Bwanika Mpuuga oba musajja de mu Nyendo aje yakalulu kibiriyo Nyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufamu kwese dume yente bane nchogeredde kumpewo njagala producer akwate ekyo kakwate nja kuwa seddume yaki ebitaano byabakola bubi Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano so Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu Nyendo tasobola ate Bwanika tadda ate naye mukwano gwange Juliet Kakande oyo ate mulwadde muyi oyo muyinya ate Bwanika oyo mukwano gwange nga gye nkomeza ate no Entebbe municipality Kakembo mbwate naye mwakirimu ampuliriza kanzi abo President Museveni bawe balonda omu commission ono mulonde mu kino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana Uganda muze mukutula mu challenge za nyimba twafiiriddwa ni challenge ze nyimba ze mutula mu mutekeyo ebiseera mugambe baganda bamwe banyinaze bamwe bave mu mayumba tulwanirire eggwanga lyaffe lisaanawo ya labbi. President mu campaign ze zonna abadde sibaatugamba oba ye yafudde tubuuke omulambo gwe tutambule tugende. Bana basajja bajja tupamako wallahi billahi tallahi we tuba tetulwanyeeko mu kaseera kano. Togenda kuddamu kubeera na authority yonna eyogera mu nsi yo Uganda. Baganda baffe abe Buganda wallahi munsonyiwe naye twali tumanyi muli bagezi nnyo naye temwalaba busajja obwo temwandibusembereza mu nsi yaffe. Obusajja bwajja bwesenzasenza mu nsi yaffe naye nga bujja kututulimbula kutumalawo ya labbi. Oyo Museveni yagenda n'atanga bazadde baffe najja n'agamba abaana nti gavumenti oba taase batata bammwe mujje tugende tulwane. Naye kati wallahi esaawa zino akyakola ebikolwa bye bimu ebyo naye mwe Abaganda mwabaaki abatanyiga nga babattidde abantu bammwe ab'ebitiibwa. Jakana Nadduli yafa, Hussein Kyanjo bamutta, Sheikh Muzatta, Anali Kalisa. Mwe munanyiga ddi musuubira okuddamu olonda pulezidenti. Museveni ateekateeka muhoozi kujja kubafuga. Oli yakugamba standby generator kati standby generator ekola mulimo ki kitegeeza nti amasannyalaze gaviirako generator yeddako agenda kubatta nga ate ebinyeera. Musituuke tulwane. Mr. President tata tukwebaza buli kimu okikoze. Watuyimbira ennyimba zisituka tutambule, zi Time Bomb, zi Jennifer, zi Uganda. N'otuyimbira ennyimba naye tetuyiga. Teri kye tuyizeemu. Ba Frank Sente zabali mu ttaka, ba Rwita Nabukenya, ba Marino Sibo n'abafudde b'Amacete bali mu kkomera. Tujja genda wa mu nsi yaffe tutalwanirira ensi yaffe. Ogende Kenya ne babagamba nti abana Uganda bajjudde wano balinga wano ewaabwe lwaki temuddayo wamwe ne mulwanirira ensi yammwe. Amasannyalaze gava waffe Uganda ne gajja Kenya naye bana Kenya basasula bbeeyi emu n'abana Uganda naye nga amasannyalaze gaffe. Buli mutu byogedde, buli kimu tubyogedde, teri kirala kyonna kye musobola atumatiza nakyo. Musituke tulwanirire ensi yaffe. Gwe maama wange oba taata wange oba muganda wange ng'owagira NRM ne woofa ffa. Teri kye nkwagaza mu bulamu bwange. Baganda baffe bafudde. Tuddenga mu nnyimba Mr. President oba emirembe giganye tukole buli kimu kye tusobola okukyusa ensi yaffe. Ebyo bi parliament tubikumeko omuliro bi state house byonna teri kye bikola okujjako kubiyisaamu amateeka aganyigiriza bana Uganda.
Omuntu naje nakuwa 2,000 nagenda eri nalinyisa sabuni nayongerako nusu 2 nodamu nobona. Enguudo tezikolebwa amaliro temuli ddagala. Mwagala ffe tugambe ekibannange. Your Excellency, oba owanise tewejjusa. Ffe buli kimu okitukoledde tukwebaza taata. Teri kye tukubanja. Oba oddayo mu musigiko, ddayo mu muziki gwo. Genda oyimbe. Ddayo mu bulamu bwo bwe walimu nga bwali bweyagaza. N'ojja okulwanirira Bannayuganda abatategeera. Wandisigaddeyo. Naye watugamba tetuwanika. Bana basajja bagala tulaba nga tuwedde mu maanyi. Baganda bange tetuwanika. Tuve mu mayumba tugende tulwanirire ensi yaffe. Omwogezi wa poliisi yabadde ayogera yagambye mbu abantu abalumbye poliisi eyo bwembu wabajja Nansana ne bajja ne bakola akajagalalo. Aliko akazoole ku mutwe. Ate kituma nakula naye. Twawangala naye ku bimeeza. Omugambe kati takyali wa kimeeza ayogerera poliisi. Kuno wakufe twagenda kwambula musajja tubategere nti bwati bwafaanana omulimu tugukoze. Tubatuusiza ku kisenge nga tebakyagamba nti tulonde ng'edda bwe baali kati nga baali zootinze kukozesa mundu na kulya kw'amaanyi. Kati kitegeeza Bannayuganda gye muli mu dayiningi ewaka buli omu yeefumiitirize tufunewo empewo ezinatufuwa ffenna tusalewo ekyokukola nga bannansi. Tekikyali kya kibiina kya Nuupu, tekikyali kya President Kyagulanyi, tekikyali kya Muwanga Kivumbi. If it is about me, nzinga omuntu am comfortable. Okay? Whether I am a or Vasili, I will sleep in a decent house. Abana bange bajja kusobola okugenda muki mu ssomero ndi oba sikola ki oba siri. But it's about Bannayuganda bonna. Especially abaagala obulamu obulungi n'abakooye embeera ki embi. Bobi Wine sleeps 5 minutes from, by the way, is my neighbor. Is within a walkable distance to Sulawani. Mbirawo mbadde kutotawo bukawo wansi osibira ku gate ya president wange manju waayo. I always walk there and have a cup of tea. You take it there. I in a decent house and a decent life. So is Joe, so is everybody. So sibya kuba nti tunoonyayo ebiri personal. Kati essaawa zino Bannayuganda mwenna mulina okusoomozebwa okwenyi. Omupiira tugubaddiza ffe kyova olaba twabagamba message yaffe yali very clear. Tukanoonye twakanoonyeza wamu nammwe tukalonde batukubidde wamu naffe Mbooko ku polling station tukakuume okuuma kwabadde bwe kutyo netugamba tukabanja awo okabanja awo tuli okabanja ate nkugambye nti twetandikira wano bangi tete mutukwatira ku internet kuba mujja tuleeta obusungu tujeyo video ku video ng'obululu bubbibwa. Why are you scared? Why are you scared? Twagala bwenkanya. Justice must be prevailed. Courts of law ziveyo zisazemu akalulu ako either kadibwemu in broad daylight oba tusimba ku migongo tujja kugisimbako nammwe. Lwaki mutukuba kibooko? Amagye gakola ki we balondera? Kati tubyogedde kiba kibe. Ekiba kibe. Ekiba kibe. Naye mukkirize mugaane akakalulu tekabadde free and fair. You think everyone is going to shut up and smile around and move around as if life is normal? Life is not normal and we are not happy. Mwandibye akalulu kamuffe ne mutatuteetaganya ne mutatukwatira ku internet. Because we were used to you. We know.
Mukute internet mujijeko mukute shibeko mtukubye kati then lwachi muteka wakaluto. Teka ina mugaso.